olutalo oluleeta Pulezidenti Museveni mu buyinza lwali terusobola kutambula bulungi okumala emyaka 5 nga tewali bizzaamu balwanyi maanyi mu bibira by'e Luweero. General Eli Tumwine ye yali emabega w'ennyimba ezimu ezaakozesebwanga mu lutalo luno era nnyingi zaayiyizibwa olw'ekigendeerwa eky'okubazzaamu amaanyi. Si Uganda yokka, ssematalo ez'amaanyi ezizze zibaawo mu nsi yonna okugeza owa Bufalansa mu 1789, owa Amerika owa 1775, ssematalo yali mu Russia, China, Iran, Vietnam n'endala. Abafuzi baayo baali bekokkola ennyimba olw'engeri ezaakumakumangamu abantu obutaggwaamu maanyi kulwanira kye baagala. Byron Kawadwa eyayimba oluyimba lwa Wankoko olwali lukolokota gavumenti ya Idi Amin n'okutuusa kati kigambibwa gavumenti ye yali emabega w'okumusaanyaawo olw'obubaka obukaawu obwali mu luyimba luno. Mu kalulu ka 2011, Pulezidenti Museveni ne muna FDC Kizza Besigye bali mu kuvuganya kwa maanyi era buli omu yali ayiiya akakodyo akasobola okusikiriza abavubuka okudda ku sayidi ye. Mu kaweefube w'okusembeza abavubuka, Pulezidenti Museveni yayiiya oluyimba lwa Mpenkoni Another Rap mwe yali abuuliza abawagizi oba abongere. Today, these young people taught me about this rap because I was not following what they were saying. You want another rap? Mu kalulu ka 2016, Pulezidenti Museveni yakomawo n'oluyimba lwa Kwezi Kwezi. Kwezi Nyamurembo, mpaka kono kwati, mpaka tumujiriki, mpahe Nyarubanda. Songa Dr. Besigye yalina olwatooka kwa balabala olwamusagulira kalulu. Abantu beetaaga okuweebwa obubaka obubazzaamu amaanyi ate ng'engeri yokka gye busobola okujja gwa kuyita mu kuyimba na makanisa na mizikiti. Music in general talina gwata influencinga era kyova olaba emirundi mingi nnyo tubadde tukiraba nga pulezidenti agenda n'atendinga talk show ne music shows. Mu kalulu ke kamu aka 2016, ekibiina kya NRM nga kiyitamu bayimbi abawerako oluyimba Tubonga Naawe lwakyaka nnyo mu kuwenja akalulu kano olw'ebidongo ebyalimu n'obubaka obwali busikiriza n'okutuukana n'enjogera y'abavubuka. Tuli wamu naawe tugenda naawe ogw'okukuuma eggwanga gwakusinga. Omuyimbi Bobi Wine bwe yayingira ebyobufuzi mu 2017, abayimbi ne bannabyabufuzi bamuteekako akazito okwawula ebibiri bino. Twagadde okwongera okutegeera engeri ennyimba gye zizze zikozesebwa mu byobufuzi era oba kino kisoboka. Okugamba nti music oba abantu abali mu entertainment bandi mwenyigiddemu ekyo kikyamu nnyo kubanga tulabye abayimbi already nga bali mu parliament wano mu Uganda mwennyini. Omubaka Kyagulanyi azze yeeyambisa ennyimba okutuusa obubaka bwe ekyavaako n'okuyimiriza ebivvulu nga kigambibwa ezimu ku nnyimba zikuma omuliro mu bantu. Ku ntandikwa y'omwaka guno, gavumenti yalangirira ennongooseza mu tteeka ly'ebiyiiye naddala katemba n'okuyimba. Minisita omubeezi w'ebyobuwangwa Peace Mutuuzo agamba ekimu ku bigendererwa kusunsula bubaka obutuusibwa eri abantu. Alijja kuzizza ebintu bingi. Abamu bagenda ku stage nga bali bukunya. Naaba nga talina kompulitire kyabiseeko buli kimu osobola okiraba. N'ebigambo bisobola okusasamaza abantu. Ebigambo nga bisobola okusasamaza abantu n'oluyimba lusobola okusasamaza abantu. Banga lituuse okubanga tuddamu mu tteeka eryo. Tuteekwa okulirongoosa bwe budde bwalyo. Fighting music is like fighting a ghost, something which is not existing. Like air, you are fighting a ghost. Ekitaliiwo. Kati kyovulaba kibabeeredde kizibu nnyo. Omubaka wa Rubaga South Paul Katolubwama agamba si kyangu okukugira ebiyiiye naddala ennyimba ne katemba kubanga abantu mwe bayisiza obubaka okuva edda n'edda. Ani agula ensi tugitunda twogera ku corruption. Kati ennyimba tosobola kuzistopinga kubanga kyekinyusi ky'ensi. Abantu kye batanda bakutegeera nti arts zino ze tukola oba emizannyo oba ennyimba ensi kwetambulira ze zikola fashion y'ensi. Abantu tobula w'obiisa
era tebiyisibwa mu kuyimba kwokka ne ku media n'abagala okwogera radio weziri nyingi n'olwekyo ebirimu abantu byo bijja kubanga buli omu alina omukisa. Mu kiseera kino omuntu atalina mwaganya kwogera ku byabufuzi ayita mu nnyimba, wabula ekyewuunyisa n'abalina omwaganya guno nabo ennyimba bazeeyambisa okutuusa obubaka eri abantu. Nze ennyimba zange zonna ezimu za byabufuzi, oluwulira ekisolo kye bayita omuntu njogera ku grid. Nga munnabyabufuzi okuva lwolaba nti message yo ejja kutuuka mangu ku bantu ng'ogisiza mu luyimba, ekyo ky'oba olina okukola ate nga tekyandibadde musango okuggyako mu nsi zino ng'eza Afirika ewali nti tulaakinga okukula mu byobufuzi. Hajjasin Sekamate Nsereko, omutunuzi w'ennyimba n'ebyobufuzi, agamba ennyimba zigenda kukola kyamaanyi mu kalulu akajja aka 2021 kubanga abalonzi abasinga bavubuka ate nga banyumirwa nnyo ebivuga, ennyimba ne katemba. Music agenda kugenda waggulu nnyo, naye ate music okugenda waggulu nnyo nti wagenda kubaawo enkyukakyuka nnyingi nnyo mu music. President Museveni jjo ly'abalamu yafulumizza oluyimba olulala oluyitibwa Yengoma. Nsereka agamba kano kabonero akalaga nti ennyimba zigenda kukyaka nnyo mu byobufuzi naddala mu kalulu akajja. Ne President Museveni naye yakiraba nti abavubuka bano beetaaga okubajjamu obululu era balina okumanya nti President waabwe abakulembera naye asobola okukola ekintu nga kino ky'obulaba yeenyigira mu kuyimba, ate era nina essuubi nti ne mu kulonda kuno okujja era ajja kweyongera okuyimba. Edson Mutebi amanyiddwa nga EDD omukubi w'ebivuga agamba embeera eriwo ebaleetedde okutya okukola ennyimba eziyisibwamu obubaka bw'ebyobufuzi naddala obwo oba bwolekeddwa eri gavumenti. N'okutya yesinze nga nze mba n'okutya nenga kijja tunyigirizamu olw'ensonga nja kukola ebintu nga birala nnyo binyumidde abawuliriza bali ebbali naye ate nga gavumenti ebyagadde olw'ensonga bigenda kutaataaganyamu embeera. Gavumenti egenda tutuuka ekiseera ekole eteeko kye bayita okukozesa amateeka naye okukolera ku mateeka. Najja n'akukwata naye ng'akukwatira mu tteeka naye mu tteeka effu. Nga twolekera 2020 ebbugumu ly'ebyobufuzi lisuubirwa okulinnya, wabula Nsereka agamba obudde bujja kudda ku bunnaabwo kubanga ennyimba zikola kyamaanyi okusikiriza abantu, naye ekirina okukolebwa okwewala okusika omugwa. Enjuyi zonna ziteekeddwa okukkaanya kubanga okuyimba tekusobola kuyimirizibwa. President Museveni ne banne balina kukitegeera nti waliwo obuzibu obuliwo era obusaana bw'okukolebwako, naye on top of that nti alina okumeka sure nti demokulasi waffe akula kubanga ye taata wa demokulasi, so alina okumeka sure nti abantu bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti babeerawo national dialogue. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.